no tunulya nyini nkyagala nyini wekigira wekitambula kikazige singa nali sikwagala gwe n'ebintu ebyo byonna bikyayidde saagala ndya buli kimu ekyo saagala tudda ku omukyalo w'ennaku nawannaku mu bufunze ntandika okujjukira famire yonna agisisinkanye naye famire y'enyinyimba bweyinyimba mbu omusajja awasiza ye taata muto naye bannanga nawe bamutunuulira bakemba mukembe nanga omwana afe agikozesa omuzengo jjajjaffe aza okukaba ebizibu luve ku ntono ng'aleeta owookusatu naye nange naye mwami mwakola byokuleeta omuzego n'omukika kyammwe olwo naye yagumma abasigadde n'abawangula nebba yali atyo abakazi muyige okuguma muogumiikiriza owangula kati ebyozo ne binvaako efirimu egenda mu maaso tulaba kina uganda kye tulaba bannaffe abaayo liki bye bakuweereza era ngaoyagala okubeegattako oyinza ogenda ku 0700 97 ate nga bakola n'ebintu ebirala ebyenjawulo kugamba ye kampani yokka gy'osobola okuba nga oyingira mu mwana wo banootekamu omwana wo n'ayiga okuzannya firimu n'ayiga editing n'ayiga okukwata kamera n'ayiga saawundi era bayigiriza obulimi obulunzi ebirala bye batayigiriza naye ebyo byenkusomedde bulimi bulunzi n'ebirala bingi gwe kwegamba kwata omwana wo mu nsi muno mulimu abantu nga gwe ofa bufi kusomesa mwana wo n'otafaayo mwana kikyalikola ebyo ebitabo nga biganye naye omulimu gw'omumutwe kintu kikulu nnyo kuba yabeera kapito w'omwana ate bulina akalagondi akalagala kali akalinga emmanju kati nga tujja tudda ku firimu mukazi wa tujja eripootinga bano bamanyi madagala mweka munambulwa butuulo tamubulire ku kyeswa alekeraawo bajja omwaka mutuuza ye amanyi nti bagenda mwaka yamba kyeswa bamweka mutuuza osobola okuwaba ebizibu b'omusajja bazadde b'omusajja bagambe ku mutabani waabwe era ne bakulaga bulungi kwata akadagala ako genda onaabeko addamu okukola ebikolobero nga towuuna iwuuno mukama katonda mubasajja bonna hawu n'olaba kyeswa kikyotankoze addala naye aleka kyeswa ono ayina omuti si kati wabula muti geza bbeera mu nnyumba yasulangamu n'abakazi bana naye ng'ate bali mu kasenge kamu owulidde n'aguma naye naawe kati yajjukira olunaku lwe yagenda ewaki ewa nnyina ne nnyina byennyini bye yamugamba byali bimubuutikiza kusigala wakyeswa kyeswa lekubanga yaloga famire eyabo w'omukazi yonna nga ne wagendayo balipootinga baali bokulipootinga bamugumiza bugumisa kitegedde okubanga kyeswa ayitangayo n'abeerako ebintu byabawa okubanga agula obuganzi ekitali ekyo kyeswa ayina omuti efirimu eno egenda maaso nagenda olina vije banka Salongo abeera musajja wa Kabaka hati wuuno atambula agazi obugazi ebinanka n'ebitundu ebyowankusifa ebyekyama bigazi bizibu si bifunda n'akamu muzeeyi aliwo muzeeyi taliwo ng'ozze ng'oli munyiizi kati ng'ajja sayiti eno banna ate byenabulidde kiki mwana wange kyeswa kiki 18 maama muzeeyi mugambe naaga ate musobola kubanga muntumira omuntu mutuma muganda wange asobola okubeera nga ajja kuŋŋamba nti nze ndekera kubanga mpasa abakazi nga bwe njagala emyaka 18 nagiwuuka egibuulirirwa sitegeererwa nze kyeswa empanga ya kuno alumbye nnyina era n'ayombera ddala eri musajja ki mama emmekete wulira firimu kale mwana wange oli musajja mmekete wuuyo emmekete ne mumagulu agiraga kati gwe atambula butambuzi n'omanya nti vaayo emmekete yiyeze emmekete
togibuuza singa oba olabye ku kyeswa. Mukazi ali wano mwana yalumwa enjoka. Mwana watuko kubanga agejja ng'ateebikka. Mwana yagejja yenna. Alinganga yonna nkalibula ng'eti atagina. Naye nga mbeera ya taata kweyisa ng'ekisolo. Kati Kasongo mbeere ng'ajja. Nsibeta n'omulamu. Je tuli. Oli otya mukamunankani waffe mukangalange. Nsibeta n'taata. Ejendi oli otyo mutabani waffe. Omwana ali wano teyeebikka yalwala endwadde y'obuteebikka. Naye abakulu banyirira bati babu TV sebafaayo singa bafuna ab'okusima gy'emirembe gyabwe naye nga Kyeswa yakutte engabo eya famire era nga Kasongo mbeera amuwagira nnyo taagala kizibu ekikyuke kidde kisaidiye. Omuzimu ogwo gw'akaseegu Kyeswa agusigase. Kasongo mbeera kyofuula awagira Kyeswa. Egenda maaso. Kati ng'asooka agobawo namba mmeka. Eneebeera namba mmeka. Yali 3 2 yakyankalana. Namba emu ng'etuulawo. Okimanyi nti siri musanyufu ate kimulamu. Otandika okubeera otya. Ebyakimulamu. Ate ddala. Yuno. Nga mbuuza erya bbaawe eridinnya eryo limanyi ery'ekika erikwasaganyizibwako emizimu gyonna nti andi Ekyeswa nti erya Mmekete erisinga obukulu omuzimu gwa jjajjaffe gwe tubaamu eryo. Firimu egenda maaso. Lwaki wabigambye taata? Tosobola kubeera ng'olugira. Oyambesa emanda yaffe kayagala ebuuke ku oli egyewamba ekika. Totegeera bulungi. Gwe mukazi gwe tubadde twesiga wano. Tukwesize bbanga lyonna ofumbye. Tukyetaaga. Kati kintu kino tuddamu kukitapulaatapula. Embandwa nyiivu zinyiiga. Kakanya amalala. Ye Kasongo mbeere. Ono bw'aleeta akatunda, ono n'aleeta akatunda. Omanyi naawe apetaiti yange y'okulya. Ne kati n'enzija wano muliwo babiri mwekka. Naako okulya ogenda tokafunye. Olira firimu lyo eriwaalyo teriwasizaayo bakazi bangi. Balirabirire wano ewa Kyeswa. Kale, bali mwoyo. Nzija, weeraba. Winja mundabire bulungi ono ate akakekeola ate katunda emba ekwasaganya emirimu. Twetaaga okulabirirwa. Ababiri temumala twetaaga bana. Yaggwamu amaanyi wadde asuubira obuyambi. Ntoli ebigambo ebyo bwatufupulala nnyo ate okusinga ku bya Kyeswa. So nno omuntu ayinza okuba nga akuwagira naye nga tayina byayisaawo nga ye. Si buli muntu akuwagira nti osinikanga ate si buli muntu aseka nti abeera akusekedde enseko. Mulimu okuginika. Okuginika n'okuseka byanjawulo. Bawa Kyeswa. Tudde ebbali. Yawasiza omulala. Yaleeseeyo. Omwana oyo. Atukiikiridde. Agenda tuswaza ekyalo kino kyonna. Kiringaga ntaata omanyi nti omukazi oli agenda atwogerako buli wamu gonna. Endako. Uno omunamba emugwe wenagira. Gwe nabuulira obulungi. Oyo. Kasongo mbeere. Situmanyi lwaki. Oyagala nnyo amaka ga Kyeswa gatereremu n'abakazi nga mukaaga okudda waggulu. Naye katuyinza okukiteebereza. Omuntu akukiikirira mu zambi. Ate olina omukwatizaako ezambi eryasigane nalyo tuleme okujja okusaasaanira abalala. Kubanga Kasongo mbeera alinayo abaana bazadde. Zambi liyinza okubuuka mu ba Kyeswa nelikubuuka Kyeswa nga tazadde bawera. Nerijja linonooza ababe nga Kasongo mbeere. Olwasanga gwebuuza Kyeswa akola bw'ati. Ekindi nno kyamulumira ddala. Taata baako ne kyokola. Mukazi ayitirizza okuleppuka n'olugambo. Luno si lugambo bigambo. Taata gulaba nti kyabugunju. Olaba ekitiisibwa si kyabugunjufu. Ekyabwe ky'ekyobugunjufu. Mulimu famire nga zaatunda kibaliga. Nga zirya za ndali buladi nga gwe kyolowooza nti kyekituufu. Zo ze zikirabanga ekikyamu. Kati famire y'abano. Ate yo ndalamu. Ina mu ngalo bw'oti. Onyumirwa okuba ng'oyitawo mu bataka. Ne bagamba oyo azaala guli ogwana oguwasaawasa. Bampaana buwanyi. Awulira. Tasobola kunjogerako nze yaana buwanyi. Egewu. Ekyo kyo.
oba ne taatawo nga si mutulabula mutulika kati ono mutulika yeko yogereko naye Kyeswa ye kati agenda okudda mu kategeera nga nte yasobezza dda byambalamu amaanyi naye nga kaneesonyo kambeere waka sijja kujjayo owa Kyeswa kuba buyajja wano n'atuuka naga taata aliwa taata mugambe yeesonyiwa amaka gange nenga omukuza wagitamu neŋŋamba nti omwana yabakuza nembivaako weetereeze taata tereera kati yono kasongombeere tagamba Kyeswa ndi bwe bamugambeko agamba taata agambe ku bakazi ba Kyeswa era kyekimulumira ddala sigamba ku Kyeswa aleme kuwasa kati tudda mu kasomero naye nga mulaba kyetulimu kati ono kyajja atandika okuba nga wayazidda Kyeswa ebiwala byono biri wano biyitibwa butibi gamba abakazi abayo birigita buligisi biringanga bino ebiswa ebivubuka ebivubuka enswa ensejjere naye ebisula muzigo gumugonde gw'omuntu akakwata obwongo n'akateeka ebbali akategera konna n'akajjawo bali wano tebalaba yadde pulaani B nze najja kufumba nga nti wamwe omugenda mugende nze nkyalaba wano future eri wano empitirivu nzibu ng'otuula mu bannaye mwogera nnyo n'okuntaba banaye temunjogerera ku musajja wange Kyeswa embadde ki bonna abayisaamu waya bonsatule kati Kyeswa takyasula mu masekkati aye kafuutukafuutu sayidi eri jangu nadda sayidi eri jangu sayidi eri na wamanyi ane bakyala bannaye nze mpulira ekintu kino nkibuuseemu ono ayagala buuka mu gaso mwogera nnyo era naye mwogera bintami kale eri twerogerera baffe otyo kano kakajja kapya nnyo singa sekki nange oyo yakivaamu muwoganawoganya singa nambale sinandi kyenje najja dda nandigenze mulala naakajja tanaakubanga agira omuzabbibu akyagwetaaga yakagutandika ate bamwogerera aguveeko kyekimusibye obutagenda naye abataligamba nti omuntu nentunda nti ng'ekyokulya omufaliso omusajja n'ateeka mu kayumba akaliko omufaliso ate nga gwa lubeyu tuliko kikyamu nakyayi mu mutwe obwongo bwa buugi yasooka n'abyebuuzaamu ng'olabira ddala waaba teyalogebwa yakologebwa omanyi okukologa n'okulogebwa byanjawulo yagana nedda afadhali kangende wa Ssentongo nedda sijja eddogo lituuka ekiseera ne lifuluka kati ono olaba nga ateekeddwa okuba nga abadde muloge mwana muwala anyirira afaanana ng'omuntu afaanana ng'omukazi ayeegombesa n'oteeka mu makaago naye abadde mu kazigo kamu okumala ebbanga kyajja awukeko ekizimu bangi no babeera ewantu nga si yaaliwo osaaga n'okusaaga nga bweri Kyeswa ne mumuwaago n'ateekamu omukyalo omu oba n'ateekamu ababiri kubanga alina baana kati ekigendo ky'omwami ono kiraka kikulu nnyo ali eno ali mu kusabira Kyeswa buyambi naye situnaba kubanga tulaba ye nga ye akwatirako atya ensonga zino eza Kyeswa kubanga Kyeswa aba amuwagira nti munne Kyeswa mufundiko waateeka abakyala era nga tagerera ddala bagamba ku Kyeswa nti agobeko n'omu bwe kubanga kwandibadde kwaza kika nti Kyeswa azaale bangi ekika kikule ye ebizaala byatayina kati ng'ona gyasingana sezaala we nano sezaala watunanga emmotoka nenakani zino ziti zitipa zedda ezatikkanga kase munno gwoyita ekigwagwangwala leka naye ate nkiyita era kigwagwangwa